nkyabalaga omukolo gwa Phoebe nga ye gwatambudde. Abamu mwagambye photoshoot simanya nyongero bajjukiza nti opinioni zammwe tezirina makulu. Olaba mmwe mwennyini mmwe abatuleekanya temuyina makulu. Mweremererwa. Mutandika mutya oku advising omuntu agenda okufumbirwa. Kitegere ekintu ekyo. Naye nga kaddika ako nga ye mukalaba Nzorah events ye yakakoze. Okitegere ekintu ekyo. Omuzungu omulabye ku siiti awo ate nga muzungu wa artificial. Munange nestampika omugole ali mu kisenge bamwambaza. Essaawa eyo nabadde nesnappinga awo naye ng'omugole ali mu kisenge bamutokomola apo faces nga ali mu kukikola wali wonna. Apo face nga ali mu kumuyooyoota. Bino ebintu tuba waako bye mwagala kula bingi bye mutalaba nenga bambawe wato bambawe bafe munangu omugole omwana wabandi yanyumidde mu gomesi eyo ate Genesis ye yagimuwadde yagimukoledde olwo olugoye luvudde wali Genesis yalukoze straight away. Genesis ye yamwambaza apo faces nampaka makeup akalungi nga wookalaba. Banange omwana yanyumye. Kati mweze mbagambe ki photoshoot lelele banange bwembera mukyali ku mirembe gireja 1900 banange kati twayitawo bwe tuba tugenda okukola omukolo tusooka ne tugenda mu studio ne batukuba ku bifaananyi ne tubitereka ne bifuluma ku lunaku lw'omukolo oba tukiyite bwe batyo eri yali pre-shoot ne tugitereka ne tusalawo tugibawe. Simanyi omwana yanyumye ate Phoebe ayagala nnyo ka green naye omwana oyo alina simayiro. Genesis yakutte mu kintu kya gomesi Nzorah events ngenda nno bataginga awo bonna abeetaaze genda koonaawo ku butagizi ogenda ku pages zaabwe apo face n'akwata ku kintu kya makeup. Makeup emulungi nnyo ate ng'ali klasi naye raba kaddika ako omukyala Nzorah events mwenna gwe mumanyi ye yakakoze. Mwabagamba content simanya biki tugenda kubawa paka kuwulira bubinze kamba buwulire. Ate tuyina ensonga lwaki tetwabayise. Omanyi muzunga nnyo tuyina ensonga lwaki tetwabayise. That's why muli mu kutuleekaanira left right center. That's why muli mu kuleekaana. Naye abamu bino ebintu byabalema okukola okitegeera wawasa omwana w'abandi mwaka ku mwaka tomuwasa oli mu kutuleekaanira tomukolera nga yadde okukyala okubibibi okitegeera muli mu kutuleekaanira ate nga ngenda kubatambuza omukolo gwonna paka gye gwaggweredde bintu simanya biki bino bintu bye baleese mmere gye twalidde byonna ngenda kubibalaga. Naye nga ka green kakutuddeko bulungi maidiya inkusabira obufumbo bukatonda buyingiremu bwati. Abuwe omukisa ogutayina buyinike mwana wa mama fumba fiyobe w'omusajja ekitiibwa Phoebe w'omusajja ekitiibwa. Nkyabalagira ddala omukolo gwa Phoebe nga we gwatambudde. Emmere twalidde efaanana etya birabo baleese bitya bannange awo nno munnange ne tuyingirako mu ssaala eno nno part 3 ddayo olabe part 1 nga gye byatandikidde. Munnaye omukyalo oyo Genesis yasabidde omwana we omukyalo Genesis gw'omulaba mu red omukyalo oyo yatunda gomesi wabula yeyambaza omukolo gwa Phoebe gwonna okuva mu kukyala paka gye bigenda okukomekereza mu kwanjula ku gomesi ate munnaye yaliwo oyo no gw'omulaba mu green yabadde metroni oyo gomulaba akutte saala oyo bamuyita Daffy photography ngenda kuba mutaginga wana abasinga mumanya abeera nnyo wano ku TikTok nga ababuulira abagole munange Phoebe yanyumye banange Phoebe yanyumye olwo nze ndi ku kamera mpoza amina bampise negatte mu saala munnaye ate munnaye nga sisobola bali balokole nze ndi mukyala wadduwa ndi mukyala musiraamu. Naye ate munnaye nga tekitugaana kukwatagana atali musiraamu n'omusiraamu munnaye tekitugaana kukwatagana. Munnaye Phoebe esaala eyo nange nenyingirawo nange ne mugamba ebigambo byange ne mugamba mwana wa mama Phoebe fumba gondera omusajja ne mugezako mubuulirira gondera omusajja ofune emirembe ne muwa kusaala ne muwa edduwa byonna ne muwa bannange yabadde so happy yabadde musanyufu nnyo. Omwami oyo Daffy ebirala usime byateekateeka kawo naye nga ngenda mutaginga watandikisa Daffy abaami abo balaba nga ye babadde
nze kyaba neewunyisizaako bakuba ekifaananyi ne baki-editingirawo ku site nga tonadde okwejjamu engoye ezo nno ngoye za Phoebe. Akashana kagenda okwambala ate nga biri so Steve akagatto nga kakwataganira ddala n'omushanana. Mwenna bwe damubuuza temwalidde emmere nga temwagitulaze lelelele mweyogeza bannange twalidde paka kuwulira bubi obwo nno bufruits twalidde paka kuwulira bubi. Amwedda mugamba photoshoot omusajja oli mu kooti mu kanzu mumulaba abantu babaddeyo bayitirivu nga ye mulabaawo Phoebe nno awo nno ng'agamba sengaawe munnaye senga yono omwami gwe nalonda mu bangi awo nno ndi mukulingiza ndi eri ndi ku kamera naye nga abantu babadde bangi nga omanyi twetaaga privacy. That's why abamu ba TikTok abakuba kelere wano tetwabayise abakubi b'omudomo tetwabayise naye nga abantu babaddeyo mu bungi nnyo ate munenga omanyi nti buli muntu olina okumuwa eddembe erye yegazaanye tetwabatunuzaamu kamera era audience obwedda nze nganze CEO w'emikolo gya Phoebe omuteesiteesi munnange saabakutte ate nze nalisti baani betuyita baani betutagenda kuyita bw'omanyi nti olina ennamba ya Phoebe oli mukwano gwe nga teyakuyise manyanze omusango guteeke ku omusango guteeke ku nze naye nga banange Phoebe ali mu mukwano by the way Phoebe ali mu mukwano Phoebe ali mu mukwano naye nga ba service providers baffe Apple Faces owa Gomesi banange Nzorah events abeebuuza ebibuuzo bino wammanga ebintu nga temubitulaga ebintu tugenda bibalaga following a page eno ogenda biraba. Abeebuuza nti emmere mwalidde efaanana etya emmere ngenda gibalaga mu vidiyo eno. Abeebuuza mbu omukoyaze yeka oba omukoyaze n'abantu nga bajjudde emmotoka bazaadde 5 naye nga kukyala bukyazi. Abeebuuza taata wa Phoebe mama wa Phoebe sima biki abantu ba Phoebe baliwa kuno kwadde kukyala wasenga babaddewo naye nga tetwagala batunuzaamu kamera ddala nze njagala nnyo privacy sirina nsonga lwaki ate mba nkuba senga wa Phoebe ebifaananyi n'omukwata zi vidiyo okiwulira lwaki tuba tumamalako emirembe n'endowooza obulaba mu background obuvidiyo obukikiki kati kambabuulire Phoebe nga ye mumulabyawo mu kashanana yanyumidde nnyo ddala busoda obulaba okitegeera naye ate nga tuli wano bakakasa ffe tuli mu kubawa bye twagala mmwe mulabe ate nno wennaanyiiga nyinza n'obutabawa birala n'enkoma ku eno vidiyo okiwulira ekintu ekyo naye nga kaddiko Nzorah events yakakoze ku ngoye Genesis yakoze omuvuko oyo bifaananyi mumulabye emmere ndowooza mugira we flowing ate awo munnaaye nga sinaba kugisaanukula nkyakwata wali nga bakyali wali mu kukola ki mu kutegeka tuddeko wano katono wa Phoebe bamugamba pozinga wano kola bwoti naye nga maaso awo omukolo gw'okwanjula gujja munnange nno nabadde ndi awo ng'essimu baginyakula stress